Yes, okay, tugenda maaso atenete bombala firimu zibakuletedde tutandika butandisi ne Fahadi Waliga akomyewo ekyali ntandikwa firimu era tugenda maaso Kasire John Bosco tugenda mulabako mwene etandika ate nga tulina kuleka ndi Osubwa na Lubega Fiona ekyali ntandikwa firimu tugenda maaso mpolampola Musasizi Robert nga akomyewo ekyali ntandikwa Kembabazi Grace tugenda batumulaba kitundu kyakubiri kye tutandika ate nga tulina kuleka ndi Osubwa na Kawuki Margaret Segu ya Mathias ekyali ntandikwa tugenda maaso eno nno tulaba Namulanda ekitundu ekyokubiri so nga Busuulwa M. Raphael ye yayiyo olugero Kemirembe Daphne Welfare Kayemba Sowedi tugenda batumulaba mu firimu yaffe ekyatandika butandisi tugenda maaso mwana mwala Kimpaye Sharon editor waayo ate nga Musasizi Robert na Lubega Fiona executive producers Busuulwa M. Raphael producer firimu etandika tugenda maaso mpolampola kakati mu kutandika ku mulundi guno jukira tufundikira okulaba embeera yali etuusewo omwana w'obuwala oli nga aweereddwa kalifuumu era nga agenze maaso n'okuyingizibwa wamamaani Richard kali mu kaseera kano omuwala ono ajja atambula be bamu ku bawala aba ku kyalo n'agwa kumbe omanyi oba onoonyeza akapya ne kabula afazaali oddamu n'oba nga ofuna mukadde addinga n'amawolu kansooka embuuke n'ono leero ye ebyomukwano yagaana okutereeza anyweza bunyweza ekyali ntandikwa firimu era tugenda maaso ng'atereeza bali ku kiwanja asooka kwetegeka kumbe aba akyagenda mu kikolwa gwana gwe jaja tunoonya kibono kati ng'abuganya jja ndi ku mission atozze owulidde n'agamba leero ekindeese kwe kuleka njagala oteeke n'ekintu kino okikomya nkimanya ate kumbe jjajja ono yaweereddwa okulabulwa jjajja oli mu kukunala ku mpulukuku yazze n'amulabula kuba ono yabadde ng'awa eddagala naye eddagala abalwadde baaliwo ate eddagala balikozesa bubi eddagala lyafuuka sekitooleko eyalina okukozesa eddagala okuwangula laavu kati awamba mpambe kati ekintu ekyo jjajja n'amugaalekeraawo era bagamba nti ojja kuleeta obuzibu ku Namulanda nga omutala guno ebikolwa ebibi emisambo gyakyo tekyakkirizanga era jjajja amugaalekeraawo ebikolwa bino oba si ekyo ojja tuleetera obuzibu mwana wattu abadde amaze okuba ekitabo aleese naye oba mpandiike nange kuba olina ekitabo kyolaba nga kyo bambi kya Peak Fair mubaamu ekitabo nga kya Peak Fair omala agenda okudda engulu yatandika emisinde endulu gye yakuba ng'alaba awonye kufa kaakano wetuddira erudda we bagambidde mwana mulenzi ono Richard ekikkula maama we yamugambye nti agenda aleeta obuyambi omwana oli balina omumuzikiza bamukoleko emikulu nga tamanyi kati Richard bwe yadduka yaleeta ono yennyini jjukira emize gino egy'okukwata abakazi yali amaze okuleka ne bamulabula ku jjo kati ng'amugamba oyo gwondeetedde okwebasako nti ye n'agamba nti tulina okuleka tugenda maaso n'omukolo kati gwe twetaaga omutuzirisize ffe tukole omukolo gwaffe agende okudda engulu ng'omukolo guwedde ekyo tube nga tukusasula omunyeni munjengezeza kati jjukira ono yali yalemwa dde omuwala ono era nga bw'oyagala ogenda maaso n'ekikolwa kyonna eky'omukwano ebintu bigaana nga bali bonna okubakolako tugenda kola bweti tugenda kufunira amagezi kati yamugamba ekiriwo ebyo byonna nga bimaze okulayika ni birema kino kyekiddako kwata akatambala okase ku nnyindo bwe nti oli musiru sigambye yiyo ŋŋambye y'oli kati kalimu kalifuumu ono n'agwa yateeka ku nnyindo ye neebadde ago omutumba ava ono kyano oba kyakulira wa amagezi kigalekawo oba kitumba waavu butumba waavu efirimu egenda maaso
Firimu egenda mu maaso. Kaakano wano wetuddira ewa Mama Mayanja. Mutaka akwate ekkubo okujja ng'era bwe yateranga okujja ajja atambula mu bantu geze kuleka ndi balwanyisa omuzi omubi. Gwe bagamba ogw'ekikwata bakyalo ogwo era ng'ali omutaka atambula ng'agenda maaso n'ekikola ekyo so yabadde yeewera nkulukuuta omuntu we bamukwata batya. Kyokka ne bano balina ebizibu nga bw'obalaba. Omuwala we yakutte ekkubo okuleka ndi ababulako era nga tebannakwata kubo okuleka ndi bamanya omuwala ono gy'ali. Kuva lunaku lwaggulo tebannaba kuddamu kuleka ndi balaba ku Vivian. Omwana abadde wano Vivian ye muntu gw'abadde amanya atabeerangako kubanga alufuna embeera yonna ey'okwemakulamakula. Lwaki ku luno yadduse? Kali nga mugazi tulina tutakebedde tumunoonyeza ku mirirwano ku mitala egiddako gye mulirwana naye omwana atubuze. Tetumanyi oba waliwo omulenzi yamutaddemu embeera ezo kubanga abalenzi batera okuleka ne batolosa abaana b'obuwala ewaabwe ewaka. Kati yamugamba ekyo kituufu. Oyinza okwogera bwotyo ng'oli mutuufu naye ku lw'okuba tolabangako awo oyinza okulowooza nti toli mutuufu ku kirowoozo ekyo. Naye abadde n'akavubuka ennaku zino kaada akukuta nako. Bavubuka bangi nnyo abaali bayagala Vivian ono mu ngeri y'omukwano naye ng'ali yabagaana. Kati ono yamaze ebbanga ddene ng'alina omulenzi gw'amulaba naye. Basanyuka kitali kya bulijjo. Vivian tatera kusanyuka n'abalenzi balala naye omulenzi gwe yali asanyuka naye banyumya obuboozi bwe beekuba obuwuna. Omulenzi oyo tabanga yamutute era ewase kitoleko omulenzi ono Richard gwe bayogerako omulenzi oyo Richard. Kati maama yagamba wekiba bwe kityo ate bwe tunakuleka ntusubire wase kitoleko kubanga ge nnyumba oba esembayo okubeera ewala. Waliwo ennyumba ezibeera ebuziizi ku kyalo era ng'abantu tebazifaako nnyo. Kati yamugaa tusooke tugende tukebere ewase kitoleko. Kati nga tebasituka basooke bagende wase kitoleko. Kale kumbe wase kitoleko gye bagenda ne bannaffe bali mu kuyiiya kwotalabanga. Abaaye maama sookojje. Maama sookojje. Maama bamuleetera sigino n'agitegeera. Omuwala amanyi gye yaddukidde yagenze funa buyambi kuba ebyamugambiddwa ewaabyo bikambwe bikambagga naye ate ne gyali bitungununa. Kani nga unasooka mbuuza Richard alwakweni bwe mugambye akakodya ate takisi tekakoze ku ye. Kati nga amugamba akakodyo ke mbadde mugambe si k'amaanyi. Wabula oyo omuwala amayembe gaali gaagaana dda okumwebasa. Amayembe gennina. Kati pulaani oyina pulaani ki? Kireka kiyite buyisi naye njagala tumalirire ddiiro. Kino ekintu kirina okuleka ndi kiggwa. Maama ali ku kimu ekintu kirina okuggwa. Ebintu byate bisobola kakwata ningamba mwekana akatambaala. Kati akatambaala kano ke kalimu kalifoomu. Oteeka buteesi ku nnyindo oli n'omwebasa. Kati katwale. Era bw'onoomala omwebasa bw'oti. Ku nnyindo. Ate Richard. Bizadde mulamu. Buli kimu kijja kuba kyanguwa. Omwana. Kani nga mugaato yonoona. Sisi mugambe genda okateeke kisibu kikoze bati neki. Kyebasobola. Okayita mwana wange musiru. Genda. Tonoolera. Ebyenfuna bisse eno maali egenya. Maama yajja yeesesaasesa. Eyagenze nona ssente talabikako. Guno. Baasi. Mwana bamunyiga akatambaala. Mala omunyiga akatambaala ono kwe kujja. Nga bakwata mwana. Nga babeba mwana. Nga bawalula mpaka mu nju balina omukolako emikolo. Wano we tufundikirira ekitundu ekisooka. Kaakati olukye ekiddako
bannaffe abaali bakutte kuba okuleka ni bagenda ewaaba Richard kuba Richard ono yateekeddwa okuba ndi oba omuwala ono bazanya naye oba bwe baamugambye ebyensonyi n'addukira eyo. Jjukira ekigambo ekyazze maka gali tebaagala kyogerako nnyo. Kati kuliko ku kyalo kuno kali lugambo. Sekitoleko. Bampiseekaawo kati ne Richard nga bagenda wabula. Tugenda maaso. Abadde ne Richard ne sekitoleko nga bagenda wabula Richard. Mbikakasa ssebo. Tugende. Owoolugambo kwegaye talina mulimu gw'amaanyi. Ku kyalo kuno w'omulabira oyina omubuuza ku lugambo oluliwo olupya mu mbeera bw'etyo. Kati ogenda okwetegereza okudda mu bawala bano abazze babaleepinga. Abawala no baleepingiddwa. Abamu bambi baali beekuuma ne bagaa tebajja genda mu bikolwa eby'okwegatta ebyo nga tebalina basajja baabwe ab'omu bufumbo. Naye omu ye yaleeta amayembe ku kyalo beebasizza buli omu talina kitabo kya muntu wano kyatawandiiseemu. Ne weguba ogutabo nga gulina empapula ezidugala ye ateekawo bwino. Kati baagala babe nga bagenda maaso n'okumanya kiki balina okukolera leepo oyo. Kati baagala babe nga bakwata omuvubuka ono kuba kyakakasibwa bulungi ekintu ekiriwo ani aleepinga abantu. Kale yadde engulu n'alaba omuvubuka alabika okuba ndi yali amuleepinga. Nejjukira gwalowooza okuba ndi yali amuleepinga ali ayamba muyambe ekitegeeza kale amanye bubi. Tugenda maaso ne firimu. Kati ate bali abeegugunze baagala kumanya ani yali akwata kalo. Bannaffe baatuuka ewaba Richard. Kati nga basooka bayita maama Richi. Bagenda okumuyitaayita kumba ali mu nju. Wangi n'asooka ajjula mu luggi. Tugenda maaso. Aliwo. Ngati atugambye beda ine sekitoleko. Sekitoleko. Kati bagenze okujja nga babagambye dda nti Richard waali. Naye kirabika atono si mwetegefu kole kandi ayogera amazima amatuufu. Nga talina wano. Njagala olabe. Atugambye beda alina Richard mukitawo. Ono ogenda okuyisa amaaso nga talaba akagatto. Kati ate obugatta abumanyi bulungi kuba oli omwana yamukuza muwala we. Kati ate ono bw'aba agamba nti Richard taliiwo wano. Ate ninabamme. Jjukira ekibaleese kulaba Richard ono bamubuuza omuwala naye omama yalaba obugatto kyamulaga nti omuwala ali wano. Kati wababuuza nti muwala waffe Vivian yayiseeko wano nti nedda n'amanya waliwo obulimba obulabiseewo kati. Buno obulimba obw'enkukunala bwe batandise okuleka ne boolesa. Tugende mbabuulire. Ye maama alina kyalabye kati kumbe ekyamazima ddala. Bonna nga eba omuleepinzi supaleepa. Weegenderezanga nnyo omukozi w'ebikolobero aba yeegaseeko n'omuntu asinga oyoyomya ekyalo. Eyo sayidi eba nfu. Kati yagamba tusooke tuggyawo omuwala wano. Emikolo girina okukolebwa mangu ddala. Kati nga bagamumanyi tulina obuzibu. Nze mulabye engeri gy'abaddayo. Omukazi oyo ateekeddwa okuba ng'alina ekintu ky'asirikidde. N'engeri beda gy'amuggula amaaso ati. Engeri gy'ayogera yonna gy'abadde ayogera nga layika alina ebyama by'asirikidde mu nju omwo. Ono mu lujja alabye n'engatto ya Vivian. Engatto etuuka etyawo. Njagala olabe. Kati bali balowooza bano bagenze ne batandika papa. Kati si kwe kufulumya omuwala. Kumbe badda. Babano. Kati bagenda okutuuka. Omwana bamuyingiza akasaka. Basooka bamwebasa mu bimwanyi. Bamukwese. Bano ne banaaba beefudde bakinkutumbu bayingire mu nju. Mama, ndabayo atenga. Kati ate basibyewo balazeewa. Kuliko ne kufulu. Bagenze mu nnimiro tubalinde nga bannyuka. Naye engatta eyo etuuka etya wano. Waliwo ekigenda maaso kirutamanyi. Eno engatto ya Vivian. Engatto zino Vivian zaabadde ng'ayagala ng'akyera omuntu ne waagikwatako ng'ayomba nnyo.
engatte eno Vivian agireka atya emabega. Nze omukazi mulage ng'ebintu yeeyogeza byonna byonna alina ky'amanyi ku mwana we. Njagala olabe. Ogenda okwetegereza kanaka. Katambaala bakamanyi nnyo kano omwana omuvuka oli atambula nnyo n'akatambaala ono kwe kutandika okukawunyako. Jjukira mulimu ekizibu. Olabye kati ku muntu gwe bamanyi ennyo omulogo aba ye nannyini katambaala osanga bakwogerako amayembe g'oyo tebagawunyamu. Oli yawunya mu mayembe g'oli. Onagudde. Enfirimu egenda mu maaso. Bamukubye California. Kati yakirowooza ono olukute katambaala n'agwa wansi. Tulowooze watya ne Vivian yakubiddwa California. Kubanga tewali muntu nga togyeyinza kumuva mu bigere unless nga ali unconscious. Kati bateekeddwa okuba ne balina kye babadde bakweka kubanga eyali atunula nga babuzaabuza tebaba nga badde bakweka kino. Kati weeba embeera gye batandise olwali mugenda tutegeera. Bino byonna byogera bali mu kasaka basirisi. Tugende tuleete emiggo. Kati ate ajja kugira ono California amugwako anadde engulu. Nga basooka bamuleka awo. Efirimu eno ekyatandika butandikira kitundu kyakubiri okuva mu Bumano Film Productions. Mutaka tali ku ttaka. Tukoze tutya? Kwendi omanyi? Kaligira kuma mwana oyo. Richard aliwo oli wansi. Kaakati Richard n'ejjukira yazirisi. Kati ngamuga akendeete Richard tugende ku mukolo. Richard engeri gy'asoose okubwa alabika yanasooka okudda engulu. Kati jjukira ono ate omwoyo guli gw'ayina waliwo ekyoyo ekimusamba omuwala nadda engulu. Kati ono bw'alabiriza n'alaba omuwala nga kyava atandika okubikula empapula ayagala kuwandiika. Awandiike alimu ng'atereeza bulungi. Mu bonna ku kyalo ne yali yamulema. Agenda owuliro akakuba tebansanga. Kwe kuddalingiza ogusemba. Kuba bino ebyakikwata bantu kiba supiidi yakiwalampa nte. Kati agenda okudda awandiike kalaamu yagirina ekitabo where is the book? Tekiriiwo. Kati nga batebaleeta ono bagende ku mukolo. Kati bagenda otuuka ng'ate omuwala yabuze. Abadde wano. Omuwala abisaawa zinaabulidde wanaawe okuggyako ng'olina ekizibu. Sekitole. Naye bannange. Omwana aliwa. Kati twakulekedde Mali ate laba oyonoonye bwonoonyi. Mbadde ng'enkomewo nga taliiwo. Yakufuka. Enfirimu egenda mu maaso. Nto by'okuleeta omwana oyo ne muteeka mu ngalo zange. Ki kyonkoze? Omwana ng'agenda. Kugambye omwana abe ng'omukuuma odduse buddusi. Omwana kiki ky'oliko kati oli akubulako atya kwe kusiba amapeesi. Kumba abadde agenda mu kikolwa eky'okutuuyana. Kaakano ebintu byonoonesseemu. Yogera. Njagala mwana. Kugambye simusanzeewo. Sekitoleko. Kwata wano. Ate ngende nkole. Richard. Kali bagamba ne balina omunoonya. Omwana oyo mwagala. Ekyo tebagenda kuleka kandi badda mu muzannyo. Osaaga n'okusaaga. Efirimu yaffe egenda maaso. Nja kwogamba abantu emize gyonna gy'oza okola nti gwe obadde okwata abakazi wano ku kyalo. Buli kimu nja kibagamba. Siriwala wano nnyini. Kali maama yayomba nnyo. Singa omwana tebamuzuula. Agenda mukolako olugambo kati agenda owa matuka eri. Mwagala kikwe bali tunoonya ono. Musajja watukabuye. Oyo mulamu. Jjukira alina ebizibu bingi. Bava bamulumba. Yali amanyi balumba ye. Kati ne bamulyawo. Baamutwala wali eri mu kasaka baagala ddengulu bamukube ekiboko ng'azitegeera. Era n'ekyamwebasiza tebamanyi. Olina obuzibu ki mutwe? Kiki wangamba kuva? Kakati kumbe Mayanja awulira asobeddwa. Era mu kusoberwa kwe ayagala babe nga bakwate kuba ekintu kino bakiveeko. Lwaki wamukiriza ogwenge? Wabadde tolina kumukiriza kufuluma nga tolina kikola. Laba. Naye kati kyemba nkola. Kansoke ngende nengayidde ku jjajja.
ensobi yazze kati kibalina kukola okujja okugenda okuleka ne babulira jjajja embeera eriwo. Richard mugoberezeko eriiso walaga woobodde naye jjajja ku kintu kyeri yagamba bagenda kukola batya. Mama kyava ayitawo agenda abulire jjajja omwana munnaye nga bwe yabuze nga kyeyamutuma okukola tekinnaba. Kyokka ajjukira omwana gwe baagala. Maama wa Richard emisinde gyadduka tamanyi jjinja lya butiba. Ejjinja lya butida ye Kembabazi Grace Original Names. Kakati aba akyapaala agenda okwetegereza nga ate maama mayanja yamuliko. Kati kumbe ono abadde azze kusinkana jjajja kuba jjajja aba n'ebifo bye gyamusinkana. Kati kumbe ekyekanga ekyagudde Mama Richard gyemisinde gyaliko nga batandika kuyomba. Ono alowooza babadde balondoola ye. Noono nti nammwe mubadde muli ku mwana wange gwe munoonya. Kati ombuuza biki omwana wo muze mutereka awamu mpanze mulera nze nengozi. Kati ng'amugamba omwana wange oba omanyi gye namujja gwe mulemereko nnyo. Owulidde mwekwanyakwanya wano. Omwana walonda mulonde tubimanyi nnyabo. Kumbe n'oli naye akimanyi. Kati jjajja mukanga bala kumpulukuku waali omanyi ab'emisambu abanayimirira anobanga atamulaba naye ng'abaawo. Lwaki mutulekanira? Ani akulembedde ekikwekweto ky'okukaayana? Abakaayanira emukayanira mwagala kukyankalanya mpewo omwana wange ne ku machatu jjajja ono yatwala omwana kyokka omwana be n'ebintu bye batugamba okola ono yatulemesezza nnyini. Kale mbadde naye ebyo kale oba abadde ate kano kalina olukaali. Mulina omwana wa munamwe mukayanira omwana atali wamu omwana gw'okayanira wo. Jjajja n'akyusa eddoboozi. Wali olabe ku nkyumate nje nkulage enkyumate. Jjajja bamulage enkyumate mugambe temuddamu kumu. Era ky'olina okumanya mu kaseera mpawo kaaga twetaaga mwana. Kuba nange mbadde nina gye. Jjajja naye ate nange omwana nina kye mwagaza. Laba eddalu. Otatunuulira bagwe naawe ky'omwagaza si mirembe oba nange si gye nnoonya. Omulogo ayinza sanga mulogo munene amutaamira nga bonna bafuuwa emmindi oli n'ataama. Ofuuwa nnyo mmindi eyo ya mitwe mingi efuumuukedde ewange kati ate erwanisa eri. Owulidde? Kati omwana oli badde bamututte okulabika buli omu amukozesa kyayagala kuba bamulabanga ekyokuzanyisa. Buli omu akimanyi bulungi si yamuzaala. Bwe mumufuna bwe muti baabo mumuleete wano singa kabatanda mwenna. Jjajja yatandikira okulabika ndi ababuulira. Kati ekiriwo omwana takyaliko nnyini ye. Omwana ye mumulabira mwagala wano mumuleete nga mumutaddeko ekinuubule mujja kundaba. Nawe tamuleeta omwana wali gofaadi mujja okukiraba era mundeetere omwana munoonye bulungi mwagala wano. Yitaano pitapo we pitapa we pitapo we pitapa muzula mumundeete. Owulidde? Firimu egenda maaso toyogera akugambye kuyita wano naawe oti mugende muleete omwana. Stupid bogus namscat yajja muzibu kaakati nayagala mwana kaakati ono agenda okuba nga adda engulu nga bamukalize. Baasi twakitegedde kalo yayogedde obadde ng'oleepinga abakazi fenna nga wotula watuleepinga dda. Lwaki obikula ebitabo by'abano nga tebagaye nti kopa notes oyagala okuwandiika buli wosanze mutuleepinga. Sajjukira musajja watuuno ekizibu ekyajja kwe kuba yasanga kalo ng'atuusibwako obuzibu mu kugala okumuyamba omala okudda engulu nga ye gw'alaba
yalowooza ndi ali addamutuusaako ekizibu kati ekyo kyonna kyalagira ddala nti bulijjo yaleepinga kuba omuntu agenda maaso n'okukola ekikolwa ekyo abadde nga mu kikookolo kati ngenda okuba emiggo mingi n'okusinga banne nga ijja okozesa ekalaamu yosebwe mpandiikayo si nnungi bannange munditira bwere omukazi otuuka okwata ejjambiyo nayagala kuyunja mutwe gwe ayagala kuguyunja omutwe sekitoleko yakola ekintu ekyo mukikutte bubi nange bulijjo mubega waliwo akutte adikowa gwenze era nakiraba weitiyo yeeyo yatukusitudde ozitowanga era leepa omukazi badde amuleepi nga bamukakokolo naye amanya weiti yekalaamu astagfirullah tugenda mu maaso esimu tugirabe Jesimu joyina. Mutulinyira bwerere. Siene simu yange. Gwenya wajijao. Yajinguza. Yajijao. Ndoza mula bakyembaga. Ono n'atandika okugenda maaso okuleka ndi alambulula ensonga kuba sekitoleka abakazi abamu bw'abaleepinga ensawo zaabwe azitwala n'atwaliramu n'ebyabwe. Kati ate ekikwewunyisa amala obbaleepinga dda abasinga abaye abakwanako ne bagaana. Kati wamala okubba emasimu buki byonna ku balala nga gyakukwana n'essimu ng'agikuwa. Kati bagenza okwetegereza ng'essimu eno yali ya muntu mulala. Obujulizi bwaleese tebunaakuleka ne bumala omujja ku miguwa naye wadde akyasaasiddwa. Tugenda maaso nga bamugjayo kakati omuyigo oguliwo gwakuleka ne bafuna sekitoleko. Tebamujja ku mpingu era akyali kando ya Kamuleezi. Ali kando ya Kamuleezi. Kali mukazi watono bwakwate kuba okutuula ku ttale kuno. Omanyi okuba ndi buli wodde ate abantu bakwagala kubanga bakozesa bye baagala. N'omuntu gw'olabanga mukwano gwo ayina abeera n'ebirowoozo ebibi. Mukazi wattu yeebuuza lwaki embeera bweti bweri. Agenda maaso n'okuleka nti alaajana. Mama oba yandiyambye. Mama lwaki wandikawo? Kuba nfundako okuba nange nga siri mulamu kuba kati ate bw'ogenda nondekera ensi. Lwaki ogenda maaso ensi nebanga entawaanya bwenti? Mama bwe wafa bagamba abafudde mubamulaba abo abalamu naye ate muzimu ne gumwambala. Kyova olaba okaabirira ennyonnyoko ate erudda kibi. Obeeri nga yafa dda naye nga mugombolola ly'emagomba abangibwa nnyo. Okaabakaaba nadda. Ogenda okwetegereza omuwala omuzimu gumuyingidde ogwa nnyina. Kubanga gwo gwe gumanya ekyokukola kati. Byonna byonna ebyabaawo obulamu bw'omuwala ono atawaanya oluvannyuma lw'okuba ng'afuuse omuvubuka. Kumbe buli mu biseera byonna byabaddemu abadde alabwa era nga lwa balina ebigendererwa ebyabwe. Kati tugenda okudda mukangabala mu busaka wuuno jjajja. Byonoonye embeerera bireke. Kati ekintu kino sikyayagala. Byonna bye nabatuma kirabika mwalwawo kati nange neekyusizza. Era kati ngenda ku bintu birala amayembe gonna gali ku liivu. Makyalo kyekira kye. Naye kati tugenda kukola tutya? Omanyi. Mmwe mumanyi bamunoonya bugagga sikyabugaba. Kumbe ono emisamba gyamulabudde gyamugambe girinawo kumpi waliwo engwala n'ebirala ebintu ebigonjoola omuntu aba yabukoze ekyatateredde. Kati nze sikyagala kuleka ndi neenyigira mu bikolwa ebyo. Luli abadde ng'agaba eddagala. Omusawo yenna agaba eddagala naye ng'eddagala baaliwadde balikozesa mu bubi. Omusawo yaba mubi. Kati abeeyambudde. Era tagala kuleka ne baddamu omuzungirako. Sijja kusobola. Efirimu egenda maaso. Ono wuuno ngenda okwetegereza akaana kumbe tekakyali kaana gwe. Kasonga mwani ako. Ani gwe kasongamu? Oyinza okunsongamu. Amaanyi ge nnina ogamanye. Akaana akalengedde. Bagiyita Namulanda kitundu kya 2. Efirimu egenda maaso. Pitaako. Sebo olina okkiriza mawo kumpita w'ebisiraani?
Mwenye banga lyenkwe kumidde. Kumbe ono bulijjo ateega mayanja ono. N'ennyoko bannanga mpita nti ekintu ekitayisibwa mu kamwa. Abisiraani Sofi. Sinze nayogera nti oli wa bisiraani. Naye maama bwe yakulaba ate n'agamba oli kisiraani. Toli wa bisiraani naye oli kisiraani. Ekyo sinze nakyogera wadde nze nkyatula kati. Olidde naye waliwo ebintu byetukyalina okutereeza kyolina okumanya katusooke tubitereeze n'oluvannyuma tujja kubanga kintu tukitereeza. Awulidda teri kitasoboka kutereeza. Ntunuulira. Sofi nkulaba era kyondowooleza nkimanyi naye nkiwe mu budala tunanyongenda nakati ante olaba ndi. Yagenda maaso n'alaga naye Sofi nti muntu alina okufiibwako ng'abalala. Kitumpa yakadde akabayi. Ne lwaki tompa akadde bannange? Naye akadde buna. Akadde njagala okakuwa ne kano kabale nga akakuweereddwa. Kuba atakuwadde kadde abataliiwo kati kaddekera okusaba akadde ng'ate oli mukadde. Owulidde? Nakulaba. Kani nga muganya kuba nkulaba. Abakyala bambi babaako n'abantu be baba baagala. Ne waba nnamusega atya naye abeerako omuntu amukuba. Tugenda maaso. Kaakati ndo tugenda okuva eyo. Waliwo ajja awalula embuzi. Waliwo ajja awalula embuzi. Efirimu bagiyita Namulanda. Tugenda maaso. Gwalabana n'embuzi oditwala. Kaakati aba ali wano. Gyenje olyosa. Otwalawo embuzi era olagawo. Embuzi ogizaawa. Anti nawuliddeeyo. Munnange mbadde nzize. Omanyi bagamba buli kaseera muba mwetaaga embuzi. Kane ngamba if I was the first to know I needed the market. This is a simple economy. Kola boti. Alo. Oti. Wano tewaliwo economy. Nakabuzi kotambula. Twala embuzi yo. Maama banga muzigula nnyo. Muyina emikolo buli kadde. Weefula atunda nakugambyeko nti ngula. Kengitwale toyomba munnaffe. Let me take my goat. Mama mayanja. Chicho. Efirimu egenda maaso. Ekyembuzi kyo nkivuddeko like embuzi wafunye endala. Naye omusuka mulimu ku mazzi. Kati akabuzi kano ennyonto erabika ekali bubi. Ayagala asooka akaye ku mazzi kanywe kuba akatambuza bambi nnyo. N'agamba wandibadde onnyamba n'enfuna ku tuzzi. Negwe bwe bakugoba kitegeeza ki? Naye kiki ekituufu ekikulese ewange? Efirimu egenda maaso. Alengera omuntu ono alina engeri gyeyogezayogezaamu simanyi mazzi simanyi kiki. Weefudde azze otunda embuzi etutakutumye oyagala kubba oli mubbi. Muntu oli wange bagamba go n'okola sitandi. Kenkomewo. Tambula ogende buwe kikyonjagaza. Efirimu egenda maaso. N'amugoba. Kyava avaayo. Bule. Gwe nyisebo. Kati agenda okuzza amaaso. Sooka olindeko. Epipa gy'obadde osaba amazzi erazeewa. Kati nawe mbuza. Saagala kumanyiira. Oyogedde ku ky'epipa. Nzikirira nti amadala epipa nga teriiwo nga gw'osooso gyogerako awo. Wanonye pipa yange abantu bakuno muli balogo naye nze tebandoga. Ojja gireeta. Togeza n'ova wawo. Naga tovaawo. Nina epipa bbiri wano kansooka endabe. Ate pipa. Ayina epipa bbiri waliwo ey'emiryango n'ey'emmanju. Eno yo weeri. Kati ey'emmanju gy'eri mu nfo yaayo. Mama mayanjo olabika onfunye bubi. Togeza n'ova wawo. Kati nga mugajja kuleeta epipa. Mubye by'abantu wano. Naye togenda kunziba epipa yange eweebwa gireeti. Saagala kumanyiira. Bring my pipa straight away. Abaali wano ogenda okulira ekivuuma. Yiino. Yiye pipa eri mu bbanga. Eri mu bbanga pipa yawujja eri mu bbanga pipa yawujja eri mu bbanga pipa yawujja pipa yawujja. Abadde agyagala nnyo. Naye engeri gy'etambuddemu kale takyajagala enkolagana eyiye ne pipa ekendedde. Songa epipa yagala emanye boosi nnyini abadde agibuuza. Epipa. Epipa. Iye. Obadde ki mama mayanja?
ombuuza olaba mbadde ki pipa ono agirabye bwedda tannagiraba olwajjana ikola kye pipa irina muyonga pipa neyonga omuntu pipa yayonka omuntu nenoonya airstrip kati ono yafuna njabala mbuzi abadde ajagalamu sente naye agirese ku firi tugenda maaso misinde obadde ki wali olabye ku epipa ebuuka wagirabye nedda it is identified flying object in fact identical there is identical flying object over the village of Namulanda ngamba otya nti epipa ebuuka gundi kankwate ku mutwe omutwe ogukwatako owulire oba gwokya si muli mulwadde ku kiri kyalabye kigunnyogoza keŋŋende pipa ebuuka identical flying object stupid ŋŋenze sekitoleko tugenda maaso ne firimu mbese nenkusanga kikima yanja aba agenda sisanga aliwa Sister woki. ate nebameka Vivian onsese kubanga ndi museka Vivian muganda wo. Oza sibimanyi. ebyaki Vivian muganda. kakati mutakajuka naye mu lutaba lwaliko lwakunoonya Vivian Okolaki. kati ajja awoza anoonya muganda bamugambye ono yamuyina simanyi mugundi ono Richard kali nga mugato nimani Vivian muganda utubimanyi bulungi bulijjo nnyoko yamukuza nga abaagala mutuuke simanyi gobo omuwasi ebyo bye muwonga abaana b'abandi mu myoyo gyammwe tetujja kukikkiriza nkubuulira weegendereze ng'oyogera ebyensimatu ojja kunyiiza mayanja nnyiga bubi gwe mwana gwe kyotamanyi naye ogenda okukiraba nti muli babi nnyo nammwe Nze sikyakangibwa. sebo nze nakangibwa nkyali ku mabeere naye okuva lwe nagavaako sikyatiisibwa Uliza kino. era bw'oba onoonya abakangibwa funa banno Nabaddeko naye era yabaddeko ewaka twamulabye. Mukubeerako naye gwe ne maama wo ne mujja ne mubba Vivian. Era kati wondabira. tugenda maaso Era ku ssaawa ne badde noonya Vivian. Era mbadde wamulabyeko era twabadde naye. akati mwagala Naye yagena mwe kenyini gwe ne maama wo mwe mwamututte. kati ogenda mumpa Richard laba olutalo lw'okubula kw'omwana laba olutalo olw'okubula okw'omuwala tugenda maaso so nga twagala tumanye luddaja ebiggwera neno obukuuki obwo nga butono bulabi bunagiisa emmere obwo obuku ndabanga obutono obulala tebujja nakukola mando tabutono kasita munfumbira nende mba mumaze owai Vivian mwamulabi Vivian bagambye Vivian yabuze amawulire agakyali ku kyalo kwekubula kwa Vivian ekyo badde tokimanyi nti Vivian simanyira wamanya kakati ekyalo kyategedde omuwala ekyamuddusiza kasita bamugamba esimayi muganda wa muwase ate ye omuwala yali akula akimanyi nti oli muganda we mayanja era nga tasobola kuleka ndi akkiriza ekintu bwe kityo wano jjo juzi bo tewagamba abantu manga ku luzzi mbusima maama wa Vivian bagula amayembe kituufu nabagamba bagula amayembe byebyo kyeka agamayembe ge gasaddaasa Vivian tugenda maaso nakamati nze nkoye ebigambo bya kuno era nzija mu bigambo byo nkubye mukyambagamba mazima mwekalakaasa nzija mu bigambo byo ekyo nabagamba ku luzzi nakamati nze ebigambo byo nabikowa bo tewagamba abantu ku luzzi mpulira oluvumo oluyitiŋŋana nze muzije ebigambo byammwe abantu baako bigambo kimbabuulira nga mubirabira nze ngambo zammwe nazikoowa omuntu abagamba mazima temumwagala lwabakiro nabagamba simanya nawe oli kuba ya tugenda maaso omanye ngambo zitambula nnyo ate ngambo zoonoona muyambye mutamanyi akugenda ngambo zoonoona so baba balina okuleka ni beegendereza eŋŋambo tugenda maaso
kakati onaona efirimu egenda maaso atambula nolira aba agenda soko lindeko Vivian akyali Vivian atunulanga entalume amanya uli katabya lumonde emisinde gy'obukadde nga mizibu kyovula oba onoonya obugagga myaka gy'obunoonyezaamu yadduse danafu Vivian mwana wange kati nze sikwinaako buzibu ate saagala munange onyiigire nnyo we empi we bamuterula jangu yes. Egenda maaso efirimu egenda maaso omuwala yeeyongedde kuba mutaamu omuwala yeeyongedde kuba mutaamu abaleese obuzibu kaakati jjajja mukanga bala ku mpulukuku ye nga jjafaali wali goligino nemusi tugenda maaso efirimu egenda maaso genda okwetegereza abalambayire waliwo abalambayire okalende naye asooka kugobawo bisiraani taagala nnyo kuwa kwekujja asitula alabe naye nga kyasitula nga kizitowa zineesooka zaalibanga zikuuse eyateereddwa mu pipa akyala ajana eyateereddwa mu pipa akyala ajana n'amugjayo n'amutereeza wano babadde bamugemye ne haiti nyabo nyamba gyoyamba n'agenda maaso n'alaga munange tonzita nakuyamba okuva mu buto nkwendi okakasa wannyamba bwe bagamba okuyamba bwe batyo bw'olina okuyamba tetuganye wayamba maama wange okuzaala kaakano omwana si yayogera omuzimu gwennyini ogwa maama w'omuwala engeri gyagenda maaso n'okulayika nti wambwe yazaalisa omukyala kyali kikola kyakuyamba n'amuyambira ddala bulungi nnyo n'azaala ng'era omukyala we yandiyambye mukyala muno okuzaala bwe yamala okuzaala otambulanga wekka ozitowaaba olabanga ennaku ziweddeyo efirimu egenda mu maaso kati singa nange efirimu egenda mu maaso anayekulika kino kye bayita okujagaana wazze wekka kale nno bwe yamala okumuzaalisa n'alaba nga tewaliiwo aliwo n'amuzirisa n'amutuga
omukazi n'atuga mukazi munne atejjukira baba bakazaala abaana amanywa abaana matono kaseera katidi bwe kati bulamu bw'omuntu buba bugenze ogenda okutunulatunula nga ono yammaliriza ng'akwata mwana nga musanyufu byawa ye nga yeeyongerayo naye ng'ate omukyalo ono amusse waliwo abantu bangi abajja mu bulamu bw'abantu nga beefula abayamba naye nga balina kye babaagalako ekigenderero n'okwata omwana wange omuzimu gwe guliwo sebo baakwata omuwalo ne bamutwala ne bamuwonga mu misambwa nga balinda essaawa entuufu etuuke balyoke babe nga bamufuniramu omugaso kati omusambwa kigwako banange ne bamufula akawunjo ewesingowehe todduka bw'oba weefula ayamba omuntu yambira ddala atereka kwerimbika mu kuyamba ng'oyagala leeta bizibu kati tonda omuzimu muzibu nnyo kale guyinza okubeera mu ddookoli ne guzannyira omwo gufuna akatebe ne gusitama mu ddookoli buli woosiga ensigo ey'obukyayo ojja bukungulako ate buli woosiga ensigo ebibala ebirungi okwagala era omudde olifuna okwagala okwo ne kujja ate ng'ebibala kaakati mu kimu kye bali bagezaako leka ne bafuna obugagga mu mbeera eyo ono kasita baalabye ndi ekyalo waliwo ekizibu kati oli adduka aba agenda tasanga ono olaga mpunyirirwa ndaba nga adduka jajja ono omuwala mpa busaka abadde tasangibwangako ng'atuuyanye naye leero bamusanze ng'atuuyanye naye nakugamba gwe ojja kuleeta obuzibu ate bino bye mukwatakwata mulayika mwakwata ebitakwatika kati mutandise okuleeta ebikanga badde ku kyalo kweniga okyali ku ebyo waliwo ebitunoonya nga bijja byegolodde nekugamba nti ogenda kufuna obuzibu nakulabula dda musajja gwe ne gaatozanyira ku mwana oyo kati lengera emitanda ago egiri ku kyalo mirambo gigweno gigweri kati nga n'ogwange nze mutegujja baamu jajja olwategedde emirambo gyagudde agala alabe ng'agenda gye gitagwe guya agisuula stupid tokulembera balengedde asuula emirambo eyo gyali baaweta tebamanyi fuso mpya saba ekikumi ono ayiringita alinga magongolo gye baddukira omuzimu buli gyogenda abafirimu nkulekako enkuyambe wadde tuli bajja ne bajja ne mu byabalogo mubaamu abajja efirimu egenda maaso miwunyo emiwunyo gifuuse emiwunyo kaakati nno baleese roodi wano ewatuufu awali leepo omutuufu watugambye ali wano egyo gyonna emigo gyange aba agenda kumba omuzimu gwatuuse dda bano baawulira mulanga wawe ani akaaba mu lusindamo olusindamo olwo sooka olindeko omwana ne yeeyongera ojjukira kati ekimutuddemu kyekikola bino genda okumulengera wuli agenda ababadde banoonya okuba omuntu emiggo batte ate bwe baalaba omulambo baatya nnyo kati wakyaliwo abali mukulukuta abasawo badduka amayembe bageerabidde tonokekam ojja kundabisa ekintu stupid toyinza funako wewe kweka bwomu naawe tondeka nze nga adde batugira nenkutwala katuzeewaye kati gwagaana okwekweka ate ondi mugongo ono ayambala amasanaale tegakyakola kati ku mbiri geeriwo amasanaale tegakola ono n'akulukuta laba ekikumi
kava leka nawe obeera nnyo mabega ate gwe lwaki okulembera olabayo nnyo tekanze mbanjira laba okayanira mu kava buli omu atya okukulembera ono atya okusembayo kiyinza obakangira mu kava n'olwawo okutandika bayombera wano kati baba bakyali mu kukukuta mwe muvaawo era muddawa kati ogenda okweregereza buli omu gye yali yalogera ng'ate gye baalogera bali wano ono yali yalogera bali kyadi oli naye nayogera bamayanja muli ku kyawo mukola ki mulabe tukola ki ekiriwo kati simanyi kuba kati olaba kisunguwalidde ffe ate tekinnasungwaliramu ono tamubuulira kiki kye baasunguwalira muve ku mwana takyaliye kye muyina okumanya omwana gwe munoonya kufa omanyi mutambula munoonya kufa naye nga temumanyi kale tugende bo lindako kafunye ekirowoozo kibuze wagamba kumanyige nyina jaja muli kuki sitesekira omanyi ekiriwo kiri kimu laba emiranga oyogera nnyo onkuba n'amalusu onootera kunkololera sokolinde oba obulinnya ki obuti obulinnya bubi bukutuka tudde eno tuddewa sokolinde empulire bano bawalaba tebabategeera omanye awantu gy'osuubira emirembe ate obanga olaba naye akaaba ekyo kimalamu amaanyi gy'osuubira emirembe babeerayo ku maziga ate otya nnyo kiki ekiriyo kiriyo kuwoyaga kuteeka mbusakaabo okumanyiira 10 mumpiteko efirimu egenda mu maaso katulabe gye biggwera Vivian mundabiddeko Vivian bagambye nabulira kimwani ekiriwo tekisoleka afudde Vivian kati ababadde bagenza okufuna sekitoleko bamusanze mufu sekitoleko ameponyoka ow'olugambo lwalufunye naye kyekitutuuli kuba oba okola olugambo kiba kirungi n'omanya ogw'olukolako olumukozeeko otya njagala olabe efirimu egenda mu maaso namala kirungi tukulidde kuno ffenna esigenda kusobola kuno badde wakundi wakufumbirwa kuno kikyafumbiddwako abasigala musigalawo nze ngenze mukaani kuyiiya kalolindako kalo kati abasigadde ekyalo bakidduse batandise okutiira ddala ekyalo nkiresi ekitta abantu bagakiyitako ne mu bbanga ekiki bajjajja baabano bajjajja twade tugambye okutambula nga tweyawudde kozi yenda nga gukulembedde efirimu egenda mu maaso ena watanyingirira nnyo zensongosanyo zibeemu oli omuwala gwakatana nenze ndufe naye efirimu egenda mu maaso watamanyite oyo omuwala yayimusa ente zange zonna binkwatako bulete omuso bakyayomba kati kye baakola omanye omuwala baalinako obusungu weebali kati kye baakola nga bakwata ono mayanja kuba si bamwagala nga bamusibira wali kati bamukolanga kanyeebwa omuwala bamunyweze then omuzimu guli bagumusesemye bwe bagatta amaanyi basobola okuwangula kuba omuwala yebanaba mudduka buddusi n'abagwako kinoomu kiyifuyifu ajja kulayika nti abakola ki abamala amaanyi kati nabo
ono bamutaddeyo nga kanyeebwa naye bamusuubiza omuyamba tegujja mutuga tunulira guyite nti ate nze nina essimu yaagwo omuzimu bagukubira bate essimu ne gujja bayombagana okwatagana kutono aguyita baagala ogunyweza naye oguyita batya kuba guyinza okujja nga mukambwe nga gwagala manyani aguyise ennyo kati buli omu atya okubuufa obwo ono n'asooka ajja gunone munene bambi omuzimu guba munene ade gutula mubiri omutono gukulemye otunula nga alemereddwa nze kati omuvuma ojja okuleeta okulaga nti onyooma ate nga gwewagutidde kati nyize siddamu guyita kali amugaa siddamu guyita atandika kyoyinawo kyoyina ono naye kwe kujja n'apika ate njireki bitanzeka buwaza kukola ndowooza ne teweesobola gira tugende kale tukwatire wamu muno kiti tuweze kukola wajja kukola negwe yeepika nayitanzeka kale mala okupika era mala okupika soka mambuka wewe toba tugenda maaso bakuŋŋaanya basi bagukuŋŋaanya baguleese waliwo ali mu kava kati bamuwadde ensiriba we gujja yeetolooza eddagala awo baba baguyina awo teguvaawo ne bagussaako olugango hakuna kyakutembea unataka tembea pana ponyoka kuja teeka awo eddalulyo ne baguteeka mu position bagumalamu amaanyi teruwadde lutalo lwangu awo ne bagambira agali abamu galuma nnyama tegalume ya nte leero galume ya muzimu baasi tegalume ya muntu galume ya muzimu we tokwatayo kile kibasuse kutegerea ekyala babadde bakidduka ugende mukole kati ebisigadde buli omu agenda akole bibye omuzimu gunywezeddwa watenga watezete oba gukyaliwo we gugenza ani amanyi oba gujje mu muwala gukuttewa tambula otya nnyo naawe naye bano omu asaana kuba mukongozi mulala mugabi wa ddagala bayomba tongoberera omanyi ondaze kutwanya oyindaze kutwanya nyi onyoma sikunyoma kali ngwanyi twanyi tunazeeko onyomi ntukiririza ntwanyi twandaze kutindinyo kinyoke otisa si wabi ikali bulinda wina kutandikira oyogera biki byeyogera gwe onekana mumanyi onekana gwe onyoma tutonda kyekola kandu katono nnyo kabayombya akali onawuli kantu katono nnyo kabayombya buli omu alina okulaga ndi ekafulu buli omu alaga yekafulu kati nno omwana nga mazze omukakanya bakimanya nti embeera yakudda mu nteeko wabula ebigendererwa byabwe byolubiribiri byali bimaze okuleka nti bisaasaana kalina omwana sikwekudde engulu
naye ng'amaaso gali mu mbeera entuufu. Eno nno gye twali tulebadde manyikiddwa nga Namulanda nakutegeeza Ekinnayuganda suubula naye tokubamu kopi tekikirizibwa era w'osanga bakimenya tteeka akuume.